Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Amakya amalungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital Faro irabika oberege manya gange era nga ate ngenda kubamba twala mpolampola mu mawulire ate agabaddewo gye mutabadde olunaku lw'eggulo. Njagala okubalamusaako era okubaaniriza ku show oli kulaba The Mighty Drive. Tubeerawo everyday Monday to Friday essaawa ebeeremu ey'okumakya nga twabatuuseeko dda okubaga ku mawulire n'okunyumyamuko nammwe n'omugenyi waffe gwe tuba tufunye on that particular day. Olunaku lwa leero ngenda kubanga n'omugaga njagala ate okubaaniriza era kantandikirewo ne updates zange kubanga akadde tekandi bulungi nnyo naye okubategeeza ku weather updates banaye akakuba weekali akakuba katonnya okuva ekiro so bannaye njabakubiriza temwebaka muzukuke mugende mukole naddala mu abatanagenda mu Christmas holidays be batanalayinga off. It is better nokeera nogenda okola. Last week my friend was fired from work because of reaching late. Simanyi oba ebadde routine oba abadde atandise okutuuka late mukadde kanene ak'enkuba so bamugobye ku mulimu and we all felt it was not fair, but before nga tetunnawulira nti it is not fair gwe weekozeemu omulimu nga gwe banayetuuka ng'otobye naye ng'omulimu gwo otuuseewo mu budde. The strict bosses munnange nga bwe yakugamba tuuka saawe mu kitundu bw'onootuuka emwana bagenda kuwandiisa warning letter. The next time you do it bagenda kugoba because there are a lot of people out there who yabedi specifically on 3 or 4 things. Ekisooka yayogedde ku security n'agamba nti bano abasajja ababadde balumba poliisi be bamu abatta omukulu Kaw oba chief administrative officer owa Buko. Toza tumujjukira omukulu ogwanga abantu bano bamukuba amasasi 26 nga bwe bamu recordinga ne motoka ye ne bagikumako omuliro. So yavudde n'agamba nti bano bakwatibwa era abamu ku bo sorry omukulu ono yavudde sorry for that. Omukulu ono yavudde n'agamba nti abakulu bano bali linked ku ADF era bakwatibwa n'agamba nti era be bamu abali mu kugenda nga balumba police stations around the country. Yavudde n'agumya bannayuganda nti you shouldn't worry because security eli tight. Yavudde n'ategeeza nti he has a strong army ate ng'eyambibwako ne police so n'agamba nti Ugandans shouldn't get worried at any one moment. Era n'abagamba mulye Christmas yammwe ng'emitima giribaliwamu because embeera banaatera okugirinnyamu. Ffe teyavudde n'awa ne updates coronavirus n'aganda ye mugende mufune booster doses gwe yafuna one dose naawe genda ofune naawe ataafunirako ddala genda bakugemye
coronavirus. Nagamba mwe abafuna 2 doses mugende mufune booster dose because corona is back. Tetwagala ate tubayimbirire nnyo tutandika okufa ate tutandika okugamba ate munayi babyogeranga ko gange those booster doses. Ekyanewunyisiza nti ate bw'oba bafuna Pfizer ate booster dose bakuwa nakani AstraZeneca. Kati I don't know how that works, but tugende tufune booster doses zino kijja kubanga ate kituyambako gwa yafuna AstraZeneca otakana bagaya guys I got AstraZeneca so booster dose bajja kuwa ya Pfizer. So ebintu bino birungi nnyo gwa taina your vaccination card, it is very important no genda ne certificate ya vaccination babanga bakugemya nga oli mutuufu lwakuba nti wakyaliwo endowooza ebirumira mu Ministry of Health abantu abamu babagemya naye certificates zaabwe teziri ate abamu abafuna 2 doses certificate ekomawo ng'eriko 1 dose I don't know oba badata entrance be batateekamu Farida Nampiima yabadde ng'ayogerako ne bannamawulire wali enaggulu yavuddeyo n'ategeeza nti fika salama yakomyewo fika salama wala kukubo gwate munaye alina invalid license munawe togenda reckless drivers namwe babagenda bakwata so abavuga nga temulina seat belts namwe yagambye nti ate mwetegeke okubeera nga mukwatibwa era amateeka gabakoliko nga bwe kiyaga namwe aba drivers abali mu kuvuga ng'ate muvuga endima nga temutiisa abantu namwe yabategeeza n'agamba nti mugenda kubanga mukwatibwa kakati ono era yavudde omukulu Felix yavudde n'ategeeza sorry no Felix omukulu sorry the name is coming Jero Katumba Wamala yavudde n'ategeeza nti ate emmotoka ezinaaba zitisse ne zifuluma ekibuga muvuga one road bw'obanga ovuze Mbale notika ku ssaawa 2 ez'okumakya tokomawo till tomorrow kati lindo otiike Embale abanaakomawo enkeera kati avuze ku 21st olunaku lwaleero okomawo ku 22nd enkya okukendezaako congestion mu kibuga n'okubanga ate tukendeeza bintu nga mmanyi temukwatibwako list mugirinde naye buli omu kye yeebuuza list bw'enaafuluma and then what bagenda kubanga bakwatibwa batwalibwa mu mateeka naye until then katulinde tulabe ekinaaba kikolebwawo nno mukyala yategeezezza nti abantu bano nga tetubasheminze tebajja kwekomako so mu 2023 mu mwezi gwa February tujja kubanga ate list eyo tugirabako ey'abantu abakozesa obubi office abantu abalya ssente mu ngeri y'ekyeyagalire nga bo okukuyambako ali mu government office olina kumusasula ssente mpitirivu ono yavudde n'agamba nti katugenda kuneminga tusheminge abantu bano abakwata omutitimbe gw'ensimbi okusobola okuyambako abantu abalala era abantu bazzeemu gunmen babateeberezebwa okuba ba ADF bazzeemu ne balumba district ya Ntoroko Malondo balumbye ebyalo bibiri ebiri kumpi ne border ya Congo ebyalo bino kuli omukulu Asaba Steven owa LC3 yavuddeyo n'ategeeza nti kuliko bweramule era tujja kusaba ate security mukulu president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yatusuubiza natugamba nti security eri tight tujja gamba ate aweebeere taita abantu era engeri nti bali mu kusala bava wali Kongo ate gye mwasimba amakanda nti bemugenda okulwanyisa ndowooza aweebeere taita abantu ate bayingire festival season nga ate tebali mu bweraliikirivu tujja gendako epalisa mu Angule County omukulu yajiddwa engalo mu kibya we judge oba kooti bwe ya ordalinze fresh elections ono naavunaanibwa bribery na intimidation era omusango egwamu MV court oba Justice Moses Kazibwe naavaayo n'agamba nti I declare fresh elections mu district ya Gule County mu Palisa district kakati omukulu Polycarp Ogwal yavudde n'agamba nti kooti ewadde okusalawo nga yeemulugunya naye because kibadde kitambudde nga talina kyakukola so we are expecting by elections ku sayidi eyo ey'Epalisa nonno abadde 245 n'abamuwamu emitwalo 800 n'agenda agiteeka ku ttiimu emu ng'agambye France gyetwala ekikopo kakati France Argentina netwala ekikopo out of disappointment naye abavubuka tubagamba muve ku betting ne mulemezaako so out of disappointment omusajja ono is 24 years n'agenda ne yeesibira mu nnyumba na taking a rat poison
eyamaze okunywa obutwa n'akubira baganda be n'abategeeza nti olw'ensonga nti bakubye ssente zange empitirivu ate nga littaka lye mbadde nnina nga badde asuubira okukola ssente. He was expecting to get 2 million beti we yabadde eraga naye bwe byafudde nti ate Argentina yatutte ekikopo n'abeera ng'ate akoze loosono n'anywa obutwa bagenza okumutuukako mu nnyumba ng'ate embeera nzibu ddala okumuddusa mu ddwaliro nassa omukka gwe ogw'enkomerero. So tujja bakubiriza abaana abavubuka naye muve ku betting mugende mukole betting emagombe. Kakati nabasuubiza okwogerako ku how many people have died in these road accidents ate bameka abafunye injuries. Abantu 163 be bakafa in the past 12 days abantu 163 be bakafa mu road accidents ate abantu 573 be bayina ebisago. Kakati kino kitegeeza nti abantu 15 be bafa every day mu road accidents. 15 people within the space of 12 days be babadde bafa buli lunaku ng'ate ekibatwala si bulwadde sigamba nti ate yalwadde simanya pressure ate sukaali accidents. Kino nno ye namba eba eri waggulu nnyo. So tujja bakubiriza bamikwana abali mu kuvuga ba drivers banaye kibe tubeere bangiza nawe gwe bali mu kuvuga olaba drivers osiza mugambe ko you have a voice, speak. Otherwise ekyo kitegeeza nti abantu 81 be baafa mu nnaku 81 people be baafa in a space of 6 days. Naye ng'ekibatwala ki bubenje ku makubo bubenje buno bwatwala ne MP of recent. It is really sad. So njja bakubiriza nti ate bamikwano abali mu kuvuga okusingira ddala nze nkubiriza ba driver because ffe tubeera tutudde tetumanya ki kyoliko. So bw'oba weewulira nti toli okay health wise nga toliwulira bulungi sigala ewaka sit at home. Eriva eri mu Afghanistan kakati abatalibaani batwala obuyinza era bano bavudde ne balangirira basooka kuwera abaana abawala nga tokkirizibwa kugenda mu high school engomba basoma primary ne bakoma wakati bagamba abali ku university for them they can continue. That was ng'oli mu nsi ya Afghanistan. Nno bano balina n'amateeka abalala tolina kugenda mu gym toyina genda mu parks toyina ku traveling nga toyina male relative oyina okubaako n'omusajja ate tofuluma nga teweebiikiridde oyina okuba nga weebiikiridde nnyo nga oliseewo maaso mu discussion yaffe yonna ku lwaleero up to ssaawa 3 ez'amakya agaleero gennyini. Have a good morning. I'll be coming back with the quote of the day. As such, Alternative Digitalk brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Are you guys ready? Okay, let's serve Uganda.
As promised, we deliver. We are redefining the social media narrative, asking tough questions and holding your leaders accountable. We are non-partisan and break down having a conversation with Uganda. We are the Mighty Drive. We hold debates that give you viable solutions. We bring to you people that you've always wanted to listen to. We are gender sensitive and give space to the unheard voices. Not forgetting the quote of the day. We are live on our social media platforms, The Alternative Uganda on Facebook, YouTube and Twitter from Monday to Friday, 7 to 9 a.m. Don't miss the debate behind the wheels and our studios. I am Edgar Matthew Karuhanga. Farida Bikobiri. And Princess Luwe Delidian. Expect in-depth analysis, credible, factual and authentic information. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Era okuddamu okubaaniriza ku programu yaffe y'olunaku lwaleero njawo bategeeza muli mu kulaba The Mighty Drive. Tugenda kanga ate tambulira ddala paka wali saawa 3 ndowooza tugenda kubeera naka break tuwummuddemu omukulu alina otunnyonnyola abantu beewaze batya obubenje mweno festive season. Budde bwa nkuba ate budde bulimu kuchaka Teranga nakatochi kesi mukaka wawanvu nga zaka wano wenyini so and you people are traveling at night mwa batalina headlights nungi bana you traveling ebudde bw'emisana because you will not need these lights. Why are you traveling at night ngate muina lights zino so njabba kubiriza bamikwane motoka zammwe muzifeeko ate tusobola okubanga ate tutambula bulungi nyo. A quote of the day is, don't judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant. Don't judge each day by the harvest you reap, but by the seeds you plant. Mnange gwe tunuulira olunaku lw'olwekyo ky'ojjeemu naye wasiga ki? You are expecting a big harvest. Did you do much in planting? Wasiga kinene because bw'osiga ekitono ogenda kungula kitono. Bw'osiga ekinene ogenda kungula kinene. Munnange bwe bityo bibeera ebintu bya Mukama. Mukama tagaba wootatadde. Bw'oteekawo nga naye akuddiza. Eyo no Lilian wasuza otya nnyabo? Mulungi wasuza otya mukyala Farida? Nasuze bulungi. Tweyanziza nnyo kwooti yaffe ey'olwaleero. Olina okusiga n'olyoka okungula tosuubira kungula nga tewasiga. Weewaawo. Tweyanziza nnyo kwooti yaffe olunaku olwaleero. A very good morning our viewers. Banemwe bali nnyo kubanga mutwekuumirako buli kadde newankubadde akakuba kakedde okufudemba ndoza gwate gy'oli osobodde okubanga ozuukuka abakyakola tulina abamu ku bannaffe abaawummudde already abali abagenzedde okuwoomerwa eggandalo lya Ssekukkulu naye ng'ate waliwo abalala abakyakola so agwe munnanga akyakeera okubanga ogenda okola kutegeeza nti ekikunta kiteeke wabbali ate osobola okuba nga onoonya ssente ezinaakuyisa mu Ssekukkulu. Waliwo abakyazinoonya naye nga munnange mmwe abali ewaka mbabuuzaako nnyo era mmwe abatukeereddeko olunaku olwaleero bategeeza nti munnange tubeerawo buli lunaku olw'emmande okutuuka olunaku olwokutaano ssaawa emu eyakumakya paka ssaawa ate ziba 3 ku program eya Mighty Drive. Nze Majja Luwedde Lilian era nga mbaaniriza nnyo olunaku olwaleero mujje tunyumiremu ku nsonga ate eza abakozesa amakubo ab'ebidduka ab'ebidduka ebyenjawulo abalina booda abalina emmotoka byonna tugenda kuba nga ate tubyogerako olunaku olwaleero era nga tulina SP Gamala agenda kuba nga ayongera okutunnyonnyola ku nsonga zino naye nga nange nina obuzibu bwange newankubadde sirina mmotoka naye afanda ajja kunnyambako okuntangazaamu ku kizibu kye nnina oba kye neemulugunyako naye sooka olamise kuba tulaba.
Katonda nanyini mawanga gaffe gye tuwangaliramu okutusoboza okubeera wano olwaleero neneebaza management okubeera nga etwadde omukisa guno okubeera nga tuwa endowooza yaffe okuwabula kwaffe eri abatulaba ne baganda bange bannyinaze beeni nabo wano nti nsanze okubeerako nammwe wano amannya mpitibwa Gamala Abdulkadri superintendent wa police atwala Kampala n'emirwano egy'ebuvanjuba gye bayita Kemp East nsanze okubeera wano okubeera nga tuwayaamu tweyanziza nnyo okuba nga otwegaseeko era nga tugenda kuba tugera ku nsonga ez'enjawulo tulina kati ensonga y'obubenje obusukkiridde ku makubo oba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo tugenda kuba tukubaganya ebirowoozo tubuulire kiki ekiviiriddeko obubenje buno okweyongera aba traffic tebakyakola mirimu gyabwe okuba nti bayambako at least mu ntambula z'ebidduka neyanza moderator omukubiriza neyanza ensonga y'amaanyi ensonga y'obutebenkevu bw'ekkubo kambutwale bwento ensonga gy'owadde ya accident nti oba abasirikale tebakola kyebandibadde bakola endowooza eyo nti njagala mbatandikira bagamba ekigambo kimu nti ebifuga ebintu byonna ebampisa nti ekkubo tuba n'empisa y'ekkubo butya bwe tweyisa tuli ku kkubo nti akabenje akandibadde keewalika nti bwe nvuga emmotoka yange nga mwenyezi bwagambye nti emmotoka n'ovuga nga eri mu ddiimu nti omuzungu akiyita being unfit to be on road nti emmotoka zaffe bwe tuba tetuzifuddeeko tetuziddaabiriza kutuuka ku mutindo ogusobola okukusaabaza okuva mu kifo ekimu okugenda mu kirala oba weetadde mu bulabe n'abakozesa ekkubo abalala obateeka mu bulabe nti emmotoka ye erina okubeera ng'eri mu mbeera nnungi abantu ebiseera kye bayita DMC nti emmotoka yange afaanyi teri mu DMC nti eri mu DMC nti DMC okugamba nti kiri bufuutifuuti mu bumpi naye mu Luganda twalingamindi emmotoka nga teri mu mbeera nnungi kubeera ku kkubo nti emmotoka nga teri mu mbeera nnungi tekitegeeza n'emmotoka tetambula esobola okutambula neva mu kifo ekirala negera mu kirala naye nga teri mu mbeera ki nnungi emmotoka amatala agayo tegakola bulungi brake lights abantu bazira bangeza okusaaga nti brake lights oba eziba tezikola bulungi kitegeeza omuntu akugoberera tajja kumanya nti otambula oba oyimiridde kuba brake lights bw'oba osiba eraga nti osibye bwe zivaako kitegeeza naye bwe efudde nga teyaka oba ng'etama yateeka oli ajja kulowooza nti ekola ki eyimiridde etimu kutambula oluvannyuma akutomere nti lwobeera ne brake lights buli lw'olinnya akugoberera amanya nti olinnye naye n'alinnya n'abira kukulera ng'akola ki n'akutuukako then nekira nti beera nga ufukirivu okubeera ku kkubo bw'oba toli kitegeeza ekibonyezo kigenda kukuweewo ekipapula kirina okuluma asobola okukuwa ekipapula n'omusirikale gwalinayo wa traffic oba asobola okukulabula nti nkulabudde n'akuwa ekipapula ekiraga nti kola ekintu kino nekino nekino nanti abantu abamu bakozesa ebipapula ebyo baba bakimuweerera bampa ekipapula atuuka ku police station kyalagayo bampadde ekipapula traffic abaddako nina ekipapula neyongerayo ate abadde atuswazizza nnyo olw'ensonga ayi ovyalinga musawo akugambye olina ssenyiga olina ekifuba genda obijjanjabe bwenziramu nekkwata ng'obirina kitegeeza tewajjanjaba nga oba kubongera okubonereza bakikkirizibwa okumpa ekipapula ekirala nga tenyina ekirala kyesina sasula ebipapula bisobola bikuwa ebyenjawulo mu budde obw'enjawulo nsobola okukuba ekipapula kyekimu mu budde obw'enjawulo mu bifo ebyenjawulo nti bakukutte wano talina pamiti etuukiridde kuvuga ki motoka gy'ovuga bw'osanga omusirikale waddako tosobola mugamba bankubye wali ate kati olina obukugu obuvuga emmotoka eyo
ande ekipapula kino bakimpadde mu kimpadde kibonerezo kino kikukubebwa okubeera nga weetereeza onsanze kukubuza tanatuuka ne gyendagera emmoroka eyo giveemu tovuga nkusanze okwata wotalina kukwata nenkuboneza osigala okwatawo nti abankubye wali kansigale nga nkwatawo ikashapakinga lwaki muba temubakwata kwasi nogamba kubira omulala jaji kime emmotoka kati wokimpa awo muba mutandisa okoyi mba nkuzitowereza nnyo gwe teweekalubiriza okubeera nga weganya okugoberera ennono z'ekkubo nitovuga nga totuukiridde tugeze mbadde nagenze eggulu kakati naye nga kyogera kituufu kyeki kye natandikireko nti empisa y'eki yekkubo gwe manya kyenkola kyenina okukola newala wewale Gamala wewale abasajja obusajja kukubu nti kyenkola nvuge mu motoka eno ntuukiridde oba nvuge mu motoka bankuba ekipapula nsigale nga nvuga nedda so nga tutambula ku mbeera yogamba nti lwaki tufuna obubenje tuli ku mpisa y'eki yekkubo nti tubadde ku mbeera y'emmotoka etali nnungi ekitegedde endabirwamu zayatikayatika abamu bakikozesanga zifaananga eza nabbubi ennyumba ya nabbubi nti tosobola nakulaba kiddako actually system y'emmotoka bw'oba ovuga emmotoka nti bw'obeera mu budde obunnyogovu kijja kukwata olufu endabirwamu eyo so ebiseera ebisinza system yayo eba eyonoonese tosobola nakuwerongoosa automatically abatakisi bwe basinga okukola batekawo ekiveera abamu endabirwamu bino ebitawero ne basiimula mu maaso ekitegeeza system tekyakola esobola supporting emmotoka eno okukazi ki endabirwamu kati kireese embeera endala nti towadde buvuna birowoozo byo mu kuvuga ogabanyizamu ebirowoozo by'okuvuga n'okulongoosa olabe gy'olaga kisa toli steady ekisobola okuliidinga mu accident ebyo byonna tusobola okwewalika tubadde ku mbeera ya DMC okitegedde omutto guzannya oluzannya oba okitegedde nti embeera y'abasaabaze n'omutto gye batuddeko tebali safe okitegedde nti naawe omusaabaze osigadde olinnya emmotoka etali mu mbeera nnungi nanti yeri mu paaka naye tebatisi yabwewaze osobola okulinda endala eriweemu naye tewaliwo mu paaka muno temulimu mateeka nti mmotoka eri mu kika bwekiti teyina kuyingira paaka kubanga zwe tumanyi ezo gazetted places zirina okubeera ku rules nti mmotoka bweti teyingira mmotoka eri mu mbeera bweti teyina kubeera obuvunaanyizibwa bwe buli obugaana kyenagambye nti buli omu aba n'obuteeka bwabwe bafuga kati nga poliisi ebeerawo nekwosa walemeddwa okukola kyolina okukola ki nti eri eba mpisa nga bwogamba omwana ava ewaka ng'abuuza ku bantu okiba baakubye ekikalu ng'avudde ewaka n'atuuka mu kkubo n'akola ki n'akijjayo naye era eri wabeerayo abagyalaga ku ssomero ne bamutereeza eyo gyalabika kati ffe naffe tubeere ne tukutereeza nga walemeddwa okukola ki nti naawe kikwata ku ddereeva nenanyini emmotoka lwaki okkiriza ovuga emmotoka eri mu mbeera ki anti ojajja mpira nga mufu nti andi mukama wange tanagugula gulwaki ogivuga buvunaanyizibwa bwe bwa driver nga ddereeva okukakaza emmotoka yange gyenvugire muki te omupoliisi azze okitegedde nolanga okwebuzaabuza notikibana n'emmotoka oluusi oddukidde mubi anti badduka oluusi bayitayo panya gyasanze obayinza notomerayo abalala naye lwaki ovuga lwakuba abagamalu kwe bali lwaki emmotoka yo togyagala nga bona obeera n'engatto yo ng'enyirira n'ogikuba engatto eddagala lwaki olina omulala okugamba kuba engatto y'eddagala so buli lwolinda ffe tujja ebiseera ebisinga tuba tugenda kuwasa maanyi nti ate amaanyi temugaagala era nawe olabye nga mubalwanirira nnyo ate onkubye wali ekipapula ate lwaki okinyongera nti ekipapula kino ekibonereza ebiseera ebisinga buli bakikuwa kyakulemesa kukola kintu ekyo naye ate bwe bakikuwa okitegedde ate nosigala ngaokola kitegeera kino kibuuzo tokiwuliddemu bulungi tugende kuleba ekola ki kitegedde nti ekipapula kikyakuyamba akati paakinga wa katukutwale mu mbuga zaki z'amateeka obeereko ne magistrate omunnyonnyole munaye nti nze nsabeera kunsonyiwa omusirikale yampa ekipapula luli kuba nayo tubiteekamu nti tawulira twamulabula ogwasooka nitumuwa ekipapula
kati tunduka ajjeke oba kitegedde so emmotoka bwe tunabeera mu mbeera nnungi tujja kuba bulungi nti tuwongere okwongeramu mu bulamu bwaffe mu butambuzi bwa ku kkubo beera ne reflectors zebaira triangular reflectors ezinga sumbuusa reflectors ezo nnungi bw'otambula nazo mu kkubo emmotoka senga efuna obuzibu kuba eno mashini esobola okufuna ki embeera etali nnungi beera ng'osobola okweziyiza ku balala abakozesa ekkubo bamanye nti okola ki oba primo olw'okuba zimusinga okulaba nga zibutaddeko ekuba zisinga okufuna ebizibu nnyo ku kkubo oba kitegedde naye gwe tonasangayo mmotoka nga mmotoka ntono ya buyonjo ng'efiiridde wano naye nga ekinene kyasobola okukola kuteekamu hazards ogobera obubonero bw'ekkubo naye nga abantu abamu babusoma ne babutegeera bulungi kuba n'amanya kyategeeza si bwa luzungu si bwa luganda si bwa lufalansa obubonero akabonero kabeerako ne kakulaga nti hamsa ahead andi akati waliwo abamu yatasobola njagala mukuliza ekintu kimu buli lwogenda ovuga emmotoka ogenda mu training school waliwo abatayita mu driving schools tajja funa permit nafuna mukwano gwe namugobera ku nsonga ya permit yawo tajja gifuna kuba permit olina okubeera n'emitendera levels oba kitegedde nti kizibu nnyo bw'aba agifunye alina ya nasa yamukwano gwe gy'ogambye kyobala nja kumukwata ate era bw'ovuga n'ovuga mu mbeera etali nnungi olina permit kyenva nkubuuza nti naye olina permit tafaanire nina permit okakasa kyobuze okimanyi tewali buzibu nga nenkebera nze mashini yange ekola ki evalidating ekakase omusajja oba omukyalo ono permit gyakola ki gyalina ntuufu naye era kyaddala era kyamazima kuba ffena tugenda mu class netusoma sijjukira byonna bye batusomeseza goyinza okuba obijjukira tekwaliwo olugambo kuba olulira ekigambo kiwulidde ebigambo biyitirivu nti waliwo bendi eri sharp oyinza obutabisoma saabasajja abakugu bagamba nti katuteekewo ekifawakireerako aba ali akamesage nalikeberako oba gyalaga asuubira essaawa zonna omuwayo ka message nti concentration nekola ki nefa tulina n'abaana agamba nti ekkubo ndivuga gusooka lino ekkubo nze mbadde sirimanyi n'ayita najja n'akuba hampu nga tagirabye nayanziza nnyo ekyo kituzaayo ku mbeera y'empisa empisa katonda yatuna n'empisa omanyi nti ojja wano nga tomanyi nti mulimu abantu tokonkona waliwo ekigambo kigambe nti konkona naye olwokuba katonda yakutonda n'okufumintiriza katonda yatutonda tuli baki bantu tuli bisolo tuli miti tuteebereza nnyo oba kitegedde nti lwaki ekyembeera ey'okuteebereza general knowledge eri katonda gyatutonda nayo tugyewala nnyo mu bintu byetuteekamu okwetaaga okwaffe ng'abantu nti buli lwovuga omanya ndi mu kifo ki kati nga bwempijjazijja wano olaba settlement bweri kitegeeza essaawa zonna wayinza oba waafuluma lwaki ovuga mu mbeeyo speed ejja kukulemesa okucontrolling emmotoka yo kitegeeza bwe mba nvuga mu bifo nga bino ebiri built up oba kitegedde nina okugenda speed eno ejja kunnyamba okubeera nga newe mba neekanze nsobola okwewaza headphones matu ndoza okiwulidde nti headsets anti ajja kugamba ndi mu mmotoka sibe kiri naye sometimes kati headsets otaddemu zaaki kufuna kube kukuta kiwuba ka music kayina n'okukunyumira noyerayo nti oli ku kkubo era gwe obuuzaako ku baddereeva bajja bavuga nti oba tavugangako n'ayita awanu nga tategedde nti yayiseewo tuyise tutya wali naye nga yeddereeva bakola ki abavuga nti ebirowoozo byonna emmotoka eno kintu kya bbeeyi kya bulabe nnyo ekintu kyekikoma okunyuma n'obulabe bwakyo nti beerayo concentrating tolowooza bintu bitaliimu makulu oba kitegedde yingira ng'olede programu yo gikoze eki ogisetinze ndi kyamazima olayinza okugamba nti hands free
Ndasi jikutafana ntadeko bluetooth. Switch ni? Yes. Kituufu emikono giriwa. But obwongo buli ku steering. Buli ku simu. Buli kigere. Senga ofuna ensonga esolo kucyankalanya obwongo. Osobola ofuna ensonga buli omanyi n'ensonga ezimukyankalanya. Buli kigere. Kitegeeza obulamu bw'abantu bukoze eki. So kyandibadde nga kyabwenkanya okubeera nga era kyabuvunaanyizibwa beera ku mmotoka kkiriza kati ndi mu kuvuga ngenda ku office. Tuuka dda ku masimu go. Twogere ku boda boda waliwo akatambi akafulumizibwa ng'olaba obubenje engeri gye buhappening oba tewete yetaga na kawunyemu nga yike nyini nawe atalina kawunyemu asobola okumutegeera nti ono tali fit kubeera kukubu. Simanyi oba kawunyemu ono akola ne ku bantu abo. Etteeka likola ku buli muntu yenna. Kitegeeza bano mubasaasira. Tetubasaasira naye maybe tobalaba nga babakutte. Olw'okuba ekikwekweeto ekigamba ntuyodde bayinza okyewala. Naye senga akwatibwa mu accident akitegedde kiringa nze omutambuzi w'ebigere pedestrian buli abeera mu accident ng'ali involved oba senga akwatibwa n'alikwatibwa ffe mu mbeera y'okubeera nti alemese court kubeera nga alikozesa obulungi abeera tested bamukebera kale nga bw'ogamba nti naye nga nkunyirize ng'oleka ng'agizeemu nkyafandikawo kano kawo ka perfume alenjukira waliwo perfume ezirimu omwenge kati gw'okakasa sibe zibamu ne alcohol content anti akunnyonnyola afaanana nedderoko buumu energy drink olakyokugamba energy drink kati gw'okukakasa olina mumukebera oba kitegedde nti nibwegamba nti egondigora ekawogizeemu kyava sinagira nkyokakasa kyava kugamba nti kale afaama sinanywa kati nenanywadde ejjo twabadde ku lumbe oba kitaba twali ne pate nti tetukuvunaana kuba nti wanywedde ejjo baleero etteeka likukwata nti mu musaayi gwo mulimu omwenge omwenge ogwo si nti mubi naye mubi mu kiseera mu kifo gufuuka mubi mu kifo ekirungi ekitakkirizibwamu mwenge ogukola ki nti nywa omwenge otovuga mmotoka yo nywa omwenge gutotambula ku kkubo kati waliwo bano akugamba mbonyweddemu obucupa bubiri bwokka mbadde sinatamiira kituufu ng'awulira alina amaanyi kasita tukebera mashini eri waliwo gwe mupima ne mugamba nti kakati wanaasuseeko wabeerawo levo naye okusinziira ku mmotoka kijokola ki kale mmotoka y'abasaabaze tosobola tugamba firimu yakubeera nti nanywedemu kacupa naye bwebanga yange emmotoka y'abantu y'emigugu tosobola tukakasa nti emmotoka yo olina otukakasa nti levo gy'onywedde okusinziira ku tteeka okitegedde nosobola okugamba afaana enywedde kamu ng'olwedde otamiira ogweri ekuba bagamba waliwo omwanywemu n'agwirawo oli n'anywa oba bidomola oba biki naye nga seba atemya nga wasaba n'engalo so ne side mira ze ziri wansi kyova omubuuza zino zinaalaba abatutomera emabega waliwo abalina busaidi mira buno oba bwasappe butono bwe buti bubeera eno waggulu kati nze nesimanya oba bo tebakwatibwa kuba mbandabire tebulaba eno mabe eyo n'embeera nti balina okukwatibwa nawe kugamba ne tubabeera nga IOV akikwasaganya najjako n'abapoliisi bagenda bategeeza mpiki zaabwe naye ogamba bwe tuba nga ffena tukwatira wamu muganda waavuuse emmotoka omanyi talina pamiti abatwala Hoima oba Masaka oba Mbale mutudde abudu waffe yatuvuga tugende amalanga abayiwa w'abayiye kyoboka bakaya bali talina pamiti lwaki mumuwaavuge mumpa kyakugezaako okitegedde nti ffeffe nina obuvunanyizibwa bwaffe kakati ate bwe mba ngenda kulinnya takisi ngenda mu kyalo agivuga nsooka mubuuza pamiti ate omubuuza omutunuulira otunulira omuntu n'ogamba nti naye onanatuvuga n'atutuusa kyoga tutulabangako muntu n'ogamba naye ddala ono byambuuza bitegeera oba okitegedde n'ogenda n'okudduuka n'olira bulabi okitegedde omanyi obeerawo kye bayita powers of observation oba okitegedde nti omuntu ono ddala n'atuvuga n'atutuusa ebintu ebyo kyenagambye nti oli muntu oli wanjawulo by the way ebintu ebisinga nga empisa y'okukuba is a general knowledge
obontegete emmoroka ogiraba nga teri mu mbeera nungi gwokimanyi emmoroka ogira nga ddala lwe tajja kututwala kyokka tolina mmoroka gyewalogambeko yetajja genda musirikale abagigobyeko nedda kondakita kasooka kutiisa gwa bannaye tugenda wa oba kitegedde ne bwoba ova nogamba banayenze kankole ki kanvemu omutwalo n'obulamu bwe kiriwo ekisinga amaanyi natoli atunulira akasente ke wakajja naye tewali butabbu kyamaanyi era naye omutwalo ogwo gwofiirako kituufu era ogulaba nga gwaki era gweba gwamaanyi naye olina okulowooza nti naye waliwo ekisinga kino kuba njagala kutuuka bulungi gyolaga oyagala bakulabeko singa tutuuka olwokuba osevina omutwalo so mu bulamu bwaffe buno tuleme kubeera na waasiwaasi tuleme kubeera na butali bugumiikiriza nti obulamu obutambu obukozesa ekkubo gwavuga gwatambulirako gwe basaabaza tubeere mu mbeera ennungi gwe towulira yalagamba nti owaye dereva ngaavuga mpola ate ono yagivuze bulala mpola tunaatuuka ye tulina mu ssaawa 3 oba kitegedde balina n'obawulira nga bayomba nasaabaze mu mmotoka nga bamutwalaganya bubi nnyo oba kitegedde so naye okuba nti twobulamu obwo empisa kuba gomanya ekintu kimu bwe batuvuga ne tutuuka kyekisinga obuno kuba gatutuuka gyolaga senga ale tutuuka ne tukukima bukimi kale naakuyamba n'omenyeka amagulu waliwo gwayamba n'afa bufi yaba muyambi nanti kyasinga okwagala ale katonda aba akuyambye gumu naye gwayagala okudduka enkya agamba dereva yongeza omuliro tukuwonye tojja kugwama mulala kukola ki kwongeza muliro awo wenyini tugende mukuwumulamuko gwe nno munnanga asaba okwongeza omuliro yakutegeeza nti naawe katonda ayinza okuyamba nakujja mu bulamu bw'ensi eno n'otutaasa okubalala tugenda kuwumulamuko naye nga tukyayogera ku road safety tuli mu biseera bya bikujjuko biseera bya mazaalibwa ga yesu kristu so tuyagala buli omu agafulume nga ffenna tuli balamu tetulina injuries ate nga tetulina gwe tuziise. Good morning, we are coming back. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternative. Kulikayo nnyo mu kuwumulamu ku The Mighty Drive ye program gy'ogenda maaso n'okuba ng'olaba nze omumbejja luwedde Lilian ni mu studios ndino omumbejja Farida Bikobere awamu n'omugenyi waffe SP Gamal bwe tugenda maaso n'okuba nga ate tuwayamu ku nsonga z'abakozesa ekkubo ab'ebidduka nammwe naffe abasaabaze oba nammwe abakozesa ekkubo nga mutambula tugenda maaso n'okuba nga ate tukubaganyamu ebirowoozo okusala oba okutema empenda
kiki ekyetaaga okuba nga kikolebwa, tutereezezaamu tutya, abavuzi b'ebidduka bo batereezezaamu batya, era nga gwe ayagala okuba nga otwegattako oba obeera ekitundutundu ku programu y'olunaku olwaleero, agenda butereevu ku page yaffe ya The Alternative Uganda ku Facebook awamu ne Digitalk TV. Mu comment section oba oteeka ate endowooza yo tugenda kuba nga tugisoma nga so tennaba kuba nga ewunzikibwa. Tuulakalira owulire gwe agenda mu kyalo, gwe agenda okutambula mu nnaku enkulu, biki bye weetaaga okuba nga weekennenya oba weetegereza nga tonnaba kuba nga olinnya ekidduka kyonna oba nga tonnaba kuba nga okozesa ekidduka kyonna, biki bye weetaaga okuba nga weekennenya oba nga weetegereza. Tutambuddeko nga tukozesa emmotoka ez'olukale, naye bw'otuuka ate awalinyirwa emmotoka zino, kizibu nnyo okuwulira omuntu ng'abuuza driver nti munnange ebisaanyizo ebyetaagibwa okuvuga emmotoka eno birina. Buli atuuka atuula butuuzi, bwe bimala okutuukawo nga bamukottolo ne balyoka beecwacwana, ye lwaki tobirina, lwaki watuvuze nga tobirina, naye nga gwe omusaabaze wasoose n'oweekennenya oba wasoose n'obuuza omuntu ono agenda okuba nga akuvuga oba ebisaanyizo byetaaga okuba nga avuga emmotoka eno abirina. So naffe abakozesa emmotoka zino bane tubeere basaale ku nsonga ate ey'okukwasisa empisa munnange ku makubo. Tukirekera avuga yekka naye oba ne ba traffic officers, naye ate naffe munnange abantu ssekinnoomu tubeere ate basaale ku nsonga eno. Tugenda kuba nga ate tulaba videos zino, bwe tukomawo tugenda kuba nga ate tuwulira okuva eri omugenyi waffe nga bwe tukubaganya ebirowoozo ku biki munnange afaanana mpima byagenda okuba nga atubuulira, era ate tweyongere okuba nga tugattako okumanya okwenjawulo ku nkozesa ate y'amakubo. Kati tulabe videos zino n'oluvannyuma tweyongereyo. 24/7 on those roads. So when you're driving on the road, drive with care, because you may find a checkpoint where you least expect it to be. So we are putting snap checkpoints to regulate the flow on the roads. We are going to increase the motorized patrols. You'll see more vehicles and motorcycles on the road patrolling the stretches to ensure that you arrive safely. We are strengthening the operations on speeding by using the already deployed speed guns. We have speed guns on the road, and they are going to continue to be there to ensure that you drive within the prescribed speed limit on our roads. We are carrying out operations on reckless driving and other offences that are largely responsible for road carnage. Sensitization of road users is on the issue of drink drive. Drinking alcohol is allowed, but don't drink and drive. If you can't live without drinking and you have a car, please get someone to drive you once you don't have tires. Please replace them. If the windscreen has issues, put another one. Work on the lights. Don't drive a DMC during this season. You're affecting other road users and you are dangerous to other people on the road. We are enhancing operations on border borders. You've seen we've been doing operations on motorcycles. The operations still continue. They are not going to stop, not until we see sanity in the border industry. We shall use CCTV cameras to arrest offenders during this season. So if you don't see a traffic officer on the road, expect the camera to capture you when you're committing that offense. And the other way we are working as traffic police, we've involved crime intelligence. So you have people in layer, casual. They are not on uniform. They're in those buses, they're in the taxis, they're in the coasters. They are monitoring what you're doing. They're on the road. They are communicating ahead to tell us how you're behaving. So we've deployed everywhere to see that you arrive safely this festive season. Oyo nno ye traffic police spokesperson afande Farida Nampima, endowooza omuwulidde bulungi nnyo nga yongera ate okuttaanya ku bikwekweeto ebigenda maaso okuba nga bikolebwa ku nguudo, okendeezaako ku indiscipline cases munnange zibadde ku makubo, era nga mu biseera bino eby'ennaku enkulu munnange ndabira ddala nga kaweefube ono ateekeddwawo agenda kubanga atukola obulungi obutagambika. Afande
nkomyewo ewuwo oyongere okutunnyonnyola oba okutanya ku kaweefube ono agenda mu maaso okuba nti bateeka empisa mu bantu abakozesa amakubo. Nayanziza omumbejja abambejja abadde simenti nda abambejja abiri omukulu omuwulidde ng'ayongera okututangaaza oba okutulabula kuba ffena tukozesa ekkubo oba okutujjukiza kisinza buli omu bw'ayagala okitwala. Naye bino byonna bijja lwakuba tetulina mpisa. Ovuga emmotoka omanyi nti emmotoka terina kusukka ku nkuluba zaffe eno ey'obuyonjo n'abasaabaze terina sukka sipiidi 10 maximum enabira mu 10. Oli anti alina Subaru ye emalayo eri wansi 24 era kyava akugamba afanisa kati ddala kana akalimi kagamba kole naye situuseeko na haafu kagamba nvuge 5 nti bw'oba oyiga era kyamazima mu ssomero badde kati wandivugiddeyo nga mmeka bw'obeera mu ssomero nandi kakati ndi ku express egamba 10 eri express ate yanjawo ku northern bypass simana tukwatagana kaliko express kamwe ka 10 northern bypass 7 nakukka wansi era buli woyingira ku northern bypass wonna obubone bujja kugamba 7 tosukkawo naye kati ekkubo liba ddungi oli alowooza bakisibuga b'15 speed enforcement teams ezo zikamera ekkubo lirikiriya temuli nnyo motoka kyaddala singa wabaayo asala mu butanwa wabawo nze Gamala nenneekanga nensala ekkubo onoogamba nawadde sisuira muntu mukama ngazza bibi batugamba omuntu asalira ku zebra cross akoze ensobi omubonereza oli mu mutomera okuba yasazidde wabi kankutomera okuba nsuwe nosalire ekkubo so obuvunaanyizibwa bwaffe bujja twewaza akyo ekindeetedde ddala ku nsonga endala gye wandireese nti bw'obeera n'empisa kiseera olyamu ekisa era weeteeka mu bigere by'omuntu omulala nti omumbejja waba envuga ye nga si nnungi musaasire kitulira ku nsonga beera n'ekisa ku kkubo nti mwekanze n'ensiba era ne skirimax tujja kola ki tujja zirana omusajja yagezezaako naye toŋŋamba nti neekanze naye nga tewalina kiraga kati omwekanze n'omutomera butomezi ekirala olaba ng'ovuga wabaawo ayagala oyisa naye ng'ayisiza abantu bakyala oba kitegedde nossaako ne indikeeta waliwo omuntu akisaako omanyi walawo seeni nyingi sobola okubeera nga wanvuga no ng'ondi mabega nensaako indikeeta eyekulaga tuyisa tompisa tajja kunyonyola bigambo bingi emaaso yinza obutatomera era bwoba omwegendereza ennyo dereva ateekako eyo either agenda kukyama oba baba takyamye weegenderera maaso oyinza okulaba nga badde ngenda kuyisiza awaki awakyama kwayinza okuleka nga waliwo emmotoka ejja devu tokkirizibwa kuyisa kuba ebigamba keeping lane yo keep your lane oba kitegedde bw'osanga wali enkutufu ekugamba oli waddembe okuyisa naye senga nga kiri safe for you to overtake aye toyisa mmotoka esukka mu meka obulamu bw'obutadde kikwa woomalirayo emmotoka emu olwedde distance gy'obadde obaze waliwo efuutuseyo ekola ki egenda kusanga otandika okubasaba omwegayirire ate abatakisi baba nettima kati kyekikyenkuleetera nti ono olwedde akoze ensobi ezo ziri double lanes zigamba ezo zikkaatiriza kitegeeza wooli wa bulabe ennyo togezaako n'okulowoozaako okukola ki okuyisa newankubadde olaba nga wali kiriya tewali mmotoka kuba tomanyi kiri mu maaso okitegedde kati olaba ngaawo oyinza okuba nga erina nga na forest reserve oba national park okitegedde ebitosolo bino biwabwa nnyo ekitiibwa nti omuntu gwogoberera ayinza okuba nga alina ekisolo kyalaba kikola ki ekisala okitegedde bwe noolwoka ojja ate munayogala kugenda wa maama omulimbye nja kubeera waka saawa 3 kyava kubira essimu oliwa emmere ewola kikiddako kutaka kukola nsobi nga bwe ziri awo
buli omwa keeping lane you must oba kitegedde nti bwokola ensobi kati olaba ayinza okuba nga balikiriya kituufu naye nga ekkubo eryo liriko nga mudduka speedi nga 182 oba ntegeera kireeza woddira eno ayinza n'okukubalwa n'oggwawo naye obubenje buno bususse nnyo okuleetebwa bino ebimotoka ebinene abadriver baba bakooye baba batamidde baba badde era importance mugaso ki ogw'ono gwe bayita co-driver atuula wano eno mu co-driver seat sinali manyi nti ono bw'aba akooye ng'ono ayambako abantu bangi bakyabeeramu ekyenjawulo ekyaliwo nti ekimotoka kyafuna accident embaale wali ng'ali mu co-driver seat mukyala ate nga alabika tamanyi nakuvuga kubanga ye driver yasobola okwenunula mukyalo munaafa okufa munaye okufa olimusiraamu speki okufa teeka nawana nsobola okufiira wano bagamba badde ku TV nakola ki naafa nakutuka naye ebiseera ebisinga ekya co-driver si nti teeka alina kuba nga amanyi motoka wowe ne kampani egamba terina kubeeramu muntu mulala yekka okoleka ki abano bamudistractinga kati simu ete company ebeera neki kuba motoka tejuvugana mu mbejja ogivuganga ekyo kyekyobuntu bulamu nti obeeramu n'omuntu akwogezayogeza oleme kukoowa kyandibadde kyabuntu ki oba kitegedde naye terekirala oyinza okubeera destructive oyinza okuba nga buli ssaawa emboozi gyonyuma enzija kumulamwa okitegedde nga gulete embozi oyinza oleta embozi nga yakuwakana bwetuwakana bwenzire oba kitegedde so teyandibadde ensonga y'amaanyi nnyo okubeeramu ddere obuntu oba tabeeramu naye maybe ensonga nyingi zeeta accident emmotoka eyinza okuba teri mu mbeera nungi emmotoka eyinza okuba evuza olugendo lulungi luwanvu emmotoka zino olugendo oluwanvu ziba ne resting points zirina okuwummula kuba ise machine oba okitegedde nti wabeerawo weebeera nga erina okuwummula oluusi dereva n'agikola ki n'agikaka nti sisitimu yezino emmotoka ennene ebiseera ebisinga etondowalirwa okitegedde nga kilomita zirina okuvuga mu lunaku emmotoka erina okuwummulamu tosobola kuvuga mu mmotoka non-stop okuva e Mombasa paka Kasese era driver alina okufuna wakola ki wawummulirako jjukira ate ali bwomu okuleka nga bali babiri ne bakyusaamu oba kitegedde kati kiki kyenabagambye empisa nti ze ndi dereva nina fatigue obukoowu oba omubiri gukoowa bw'oya omubiri gukooye wumula obeere ng'osobola okufuna endowooza esobola okusalawo mu budde obutuufu nti ebiseera accident zikozibuzingibwa bintu bingi eza human nti nkooye naye nkyavuga njagala ntuuke ejjinja waakiri naye ng'awulira akoze eki akooye naye nga pulani ye mugamba kwebaka jjinja agamba nina kwebaka jjinja oba kitegedde so ate bw'owummula wali kikuyamba n'owona ki naye ebiseera ebisinga obwetaavu waffe businga endowooza yaffe entuufu oba kitegedde nti obwetaavu bwange bwagala kubeera nga ndi wammwe naye endowooza eyaddala nti nina kubeera nga sooka empumule ntandika olugendo ki oba kitegedde kirina okubeera ngaolina assignment gyokola ng'owulira okoola nga senga owummulamu osobola otandika bulungi naye ng'ogamba kamumalirize waki banagamba nenga naye ntuuse naye bagenda olaba bino byonna byokoze nga bifu bizibu oba kitegedde so fatigue esobola okutuleeta ddala akabenje emmotoka etali mu mbeera nungi etuleetera ki akabenje obudde weather condition tuli mu nkuba enguudo zino ziba zikola ki ziseerera tosobola kwesiga nti oluguudo olwo nja kusiba oba kitegedde oba ondegeera nti bw'obanga oli mu nkuba nga y'amaanyi kakkanako wali nkuba neetonya tosobola kulaba gy'olaga naye olina omusanga aliwa tamanyi balina kuba mu maaso bakola oluguudo agamba nja kutuuka agenda owulira nga ali ku kintu kirala oba kitegedde so n'okuvugisa ekimama oba omuntu nakirenga wa kimama naye nga ali yafuna pamiti ne mwabeeranga ku nguudo nga ndabako bano abalina bu kamera nga balengera abantu abajja nali manyi kamera naye ndowooza baba bapima sipiidi speed gun
ezo speed gun zipima speed mchana mpimo bagambye tovuga Gamala okiwulidde kyeyogedde sikyabalaba kuki kanvuge nga bwenjagala nanti tebaliyo okitegedde lwaki ovuga nga bwenjagala okitegedde naye ngaogenda teeka omulabu buki nagambye tujja lwakubuugaanya mujja ntumuokisa ntwogerako n'abantu n'omuntu yalyebuuziza lwaki ebikwekweeto amakyala gaba tegaka bulungi ojja kumaliza okoze eki kubajukira mu mbeera bwetu oteekako amateero zira zirina maki amataala banno bakulabe nti muno munnaye kino kintu kitambula kiri ku kkubo okitegedde naye kale muleka teraga mataala bajja kwekanga bakutomera tulina ensonga ya kintu kidogo nagiwaako nawaako wafande nawaako afande azze n'amukwata oba traffic officer azze n'amu approachinga n'amuwaayo akatonota naawo kale n'ayitawo mumbejja wali okamuwaddeko mbuuza bubuuza lwaki aba akamuwa lwaki omusajja oyo omukazi oyo mubuuze lwaki akamuwa lwaki oli akakwata munyambe tukwatagane si musawo njala tuyige njala kuyiga oli akagaba osanga ali mu bwangu nga bagenda muris oli n'agamba ngulirayo kale ekyemisi kale mpaayo amazzi gennanywako nga kiresemu ange lwaki ozimuwa nga zigenda kuluma kyekisooka nanti agenda ekyokola kikyamu kyokola kiki oli akiri mu kirisiivinga mukyamu ebbanga lyonna aliwo asinga okuba omukyamu gwakireeta anti oli akikusabye okakasa aba akikusabye katunyumyemu wano twetereze kiraga buvunaanyizibwa bwaffe ffenna okitegedde emmoloka yange eri mu mbeera nnungi ntuukiridde okubeera ku ki ku kkubo kiki okola ensobi kiki okola ensobi lwaki okemekkereza lwaki wefudde sitaani kuba ekiseera ebisinga omwana omuto ojja muyita agaana okola ki kitegedde olemeddwe okukozesa obugezi bwe bwonna kyoba oleeta switi kuba omanyi ajja kumujjira naye afande okkiriza nti mwembi tubakwate waliwo ofiisa akwesibako oyina byonna ebyetaagisa kale wakiri nabula nanoonya byanoonya nanoonya kyayinza afuse fault finder nala kale siteringi toginyodde bulungi naye kyekyokwekwaasa kati gwe ng'oba mukakkamu era nze bwemba ndi n'abantu bakimu nti polisi bakutte tolina gy'olaga tolina gy'okola ki sire gye ngina kutwala kutta bw'oli bwakulemerako bannange beera wabuvunaanyizibwa wabeera wa musinga gwebeera parking ebbali okitegedde gende wakola ki amusingako kubeera abeerawo levels weeziri mu regioni yange mu traffic nze asinga mu traffic naye nina mukama wange ku regioni bwe mba nkuyisiza bubi okitegedde Gamala nkaka waliwo musika ebyanga sibiti buli kimu nkikoze eki nesitegeera kyakola ki oba okitegedde mubuuza afande kikyonjagaza tannyonnyola naye nga kyayagala olinga akitegedde nti ayagala akasimbe olaba bwolina criminal mind olaba nti mwenna muli banaye mwenna wetaaga kukwatibwa oba okitegedde nti gwolaze okulowooza nti afande ali wano gwe kyokola kiti kimu nti Gamaalu omusirikale ow'Ejjinja road ow'Emukono ow'Enagalama ow'Akira road Kira division okay mu kifo bwe kiti ali mu kukola embeera etali professional then we intervene oba kitegedde naye nagambye empisa eno oli mu kubbiikiriza ani kuba babikola ayagala twala mwana ku ssomero era obbiikiriza leka omwana agenda asome mu ssomero lyasuukiridde okola ki okusomeramu naye olwokuba tulina criminal minds nti ebiseera ebisinga tuli so selfish nze nerema okwebulaminga nembulaminga ani omumbejja naye lwaki ebikwekweeto byammwe bino bibeerawo kabanga katono nebivaawo mba mukakasiza kati ngaebya seat belts byabeerako nga muli serious kati mba mukakasiza nti kati naawe buli motoka erina seat belts kati kye tukitadde onyambye omumbezi okizeemu bulungi tuba tukikisiza nti motoka buli omu alina
ate yali yekweka nga mweyo ebikwekweeto kakati tulina daily enforcement daily kwa lunaku kukuba kwetulisibe kiri tusobola obutabeera buli wamu wanoyinza obutabeerawo naye nga tubeera ku ki tunoonya oyo ani ayagaana okutereeza oba kyayonoonese takikoze eki takitereezezza nti ebiseera ebisinga mu kulaba nga tutaddemu amaanyi ndoza nakyogerako ne wano twongeramu bwongezi ki katugenda mu nnaku nkulu bikujjuko kyoba tubadde tekululi ku kkubo tubaddeko naye twongeramu kuba nammwe mwongeddemu bw'olaba ekkubo emmotoka wagiwawudde ebadde tetambula myezi ng'emeka wagiggyeeyo ogamba irina okugenda mu bakadde oba okucakalako n'avande mujjukira bwe mwakola ebikwekweeto bya speed governance sikyalina kusirabangayo ofiisi ayimiriza muntu n'amubuuza ka speed governance mwabivaako yali bayiro yakola for some period nevaawo naye kakati essaawa zino nina speed limit yange njirina mashini eyo nga kamera eyo ekupima nti okola ki kati sibe teeka lyavaawo nyabo tulina bano abajja batulabulako eri waliyo obusajja nawo si wabi bwe bakulaba no jangu oluvuga bulungi nze nfiirwaki nenkuyitako nenyongeramu kati kyekyo lwaki ovuga nze ekitagambye kati genda ogwe tujja kujja laba oba wakayitawo afande kati ofunyemu ki so mubimpi tovuga basajja babusirikale buno kukubu oba kitegedde vuga bibyo otuuke bulungi famire ye kusanyukire nawe ogisanyukire oba kitegedde gwe mbulirayo omu yali adduka emisinde famire negamba naye yabadde ayangu okujja tulaba kya bbeeyi era buli omwaka wabuki gwe okutusa okugulu nawe osigala ogamba kale senga tuba mu kwejjusa naye olwokuba tuli bantu tuyinza mbatusaba tukendeeza okwejjusa kuleme kubeera kungi kuuma obudde tulina bano bagamba afande yogera nono egamba ne gundi gamba nono gamba n'oyo baani abo bikola nanti afande nyinza okubeera nga na brother wange ali mu kifo ekyawaggulu kati banyumiriza kukuba nga sirina pamiti ng'amuteeka ku ssimu ate gwenze nsanzeewo kugwensanze ku kkubo talina yadde lwaki omuteeka ku ssimu amuteeka ku ssimu ampiseewo mumbejja lwaki omuteeka ku ssimu nanti connection connection terina buzibu soki lwaki oyitawo lwaki okubya essimu lwaki okubidde oli muganda wo oba mukyaliwo lwaki akuyisaawo kiki ekizibu kyekyo mukwano gwange lwaki okubidde mukwano gwo ensonga ki ekusindisa omukubira essimu nanti already ninawo basi pamiti yange sigiina pamiti tokola ki oba kale yawo naye sinnakola ki sinna renewing kufuna kati ng'omugamba akola ata nti ono ayogere naye andeke ngende osigale ng'ovuga zezo bikola ebyo naye gamba n'ogwo akola waliwo bigezeeko no ndaba ababikola mu Uganda bikola amateeka gasigala nga maki nga mateeka era okwogera ne muntu wo sayita bunjogera ne munyamu naye omuntu omukutte talina ki bisaanyizo agamba muleke era sigera mutta naye njagala ave wano ng'afunye biki andi bwe mmotoka nga njipa nyinza okuwuliriza tubere amazima nkuwuliriza nga ateeka wali emmotoka sigenda kusiba genda okole ku pamiti mba sikuyambye tojja owonyeza nekyaliwo oba ne mugandawo okitegedde okuddamu omukubira era naye munnyonnyola kuba omanyi ekintu kimuli ogamba nti yogera noono tekirina buzibu nja kwogera naye munnyonnyole tukole ekirina okugenda mu maaso kampiteko wano mu comment kati nnyo wali abuuza is there a law against these Subaru drivers and some bikes whose noise or sound is like that of MiG fighter jets? I can assure you such noise can make someone faint. Subaru drivers and some bikes kituufu mwana ayisaawo ekipiki buli omu bw'oba mulwadde wa mutima okutuka eteekawo eriri kuba pollution terikwata kugu n'ab'ebidongo teeka likwata nti tuli wano tuwummudde gwe wateekawo ebbaalayo oba joint yo byonna bweyagala kiyita music n'akola ki ate bano abayisita akamotoka nga kalanga music ali waggulu nnyo David Utala ali wali eri era abo bonna bali kukwatibwa etteekawo eriri libakwata
So enforcement inobeerawo maybe kwolwo waliwo tebamukwata weeriri mu buwandiike naye mu practice likola kati ekikulu kya byonna nga mwakyoge nti olayinza okukola ekimotoka nakivugira nga tewali baki bakwasa mateeka kuba tajja kugenderera wano webali oba kitegedde naye singa information ejja nojja nga waliwo emotoka eno naye evuga si buki mu kitundu bwekiti oba kitegedde then police can take action okitegeera nti kuba disiki esobola ovuga nogamba naye police tetujaba naye police tebeerayo kati mwate musirise oba kitegedde naye era omuntu omutuuze bwe bakola afande tulina ekye embeera wali tulina kirabu evuga okumala okwetumalako emirembe kati bw'aba naiba wange wa Subaru tagenda senguka yazimba nga buli lwakomawo omutima oba toyina ng'okolagana ne poliisi basobola omukwata kyoba bw'otomera omuntu wakati bamukwata amateeka gatukufuga ffenna bwe tuli onabuuza ani asasulira abasirikale abali mu leeya mu baasi oba taxi beesasulira ka transport oba batambulira bwereere nga batudde ng'abasaabaze nanti omukyala Farida Nampima atugambye nti mulimu abatali mu uniforms abatambula naffe mu baasi oba mu taxi okubalaba engeri gye mweyisa ku makubo kati abantu abo basasula batambulira bwereere ani abasasulira gavumenti ebakozesa gavumenti erina resources ezimala era tebasabiriza era omuntu ali kwanda cover sibekiri tajja kugamba ndi musirikale ate aba akyakoze nedda ajja kujja atuule sibekiri atuwe information oba kitegedde so temujja kumutegeera nti ono musirikale munange walaala era tajja kusabiriza ndi musirikale muntu aleka ejiini ate akola emirimu gya gavumenti awo biba bifudde so nti gavumenti etutuusa wetwagala kubeera okukola emirimu gyayo okutuusaako service ku bantu baayo. Always police statements are okuvugisa ekimama and endiima, which are always pushed to the road users. Naye under which circumstances can the government be liable for such accidents whose occurrences are as a result of government negligence like poor roads? Yeah. Poor roads. Nkuwa ekyokugezaako. Batugamba sirimu mungi. Kito. Siki. Yeah. Waali. Omala gagenda fa olwokuba tebakutte. Oteekamu buki. Nagambe mu ntandikwa byonna bino ebintu biteekemu obwongo bwaffe Katonda bwe yatuwanga abantu. Kyobaye ko eri babbi ogenda kutuvuga fa. Gwe kola kiki kyolina okola ki? Nje nadde ndaba amawulire nga abagoba b'ebidduka abamu bagamba ebinnya bino byonoona emmotoka zaabwe. So nga baagala tubaleke bavuge emmotoka ebali mu mbeera nnungi olw'okuba waliwo ebinnya. Nedda. I think question ye ebadde bweti nti okay avugisiza ekimama naye naawe mu government taking responsibility kituufu naye ekkubo lino lyabadde kati abambejja okuvugisa ekimama kale kasobola tukitegeere okuvugisa ekimama kwe kuvuga nga totadde obuvunaanyizibwa sibeki oyisiza watali watuufu ovuga endiima zebra crossing weziri gomala gavuga ki oyitawo buyisi mu bitalo oyitamu buyisi oya gavumenti ekuyamba etya kati gavumenti okuyamba etuleeze kukuba tukukwata. But Afande, do you still agree into the accidents really caused by the poor roads? Embeera z'enguudo ezo nga ze zikozinze accidents zino. Okkiriziganya n'ono viewer waffe atulaba. Nzikiriziganya n'omuntu akkiriza nti ye muntu. Nga yakugamba ekintu kimu waliwo edda step. Yes. Otomera ntomere. No. So because oli muntu ofumi nti Katonda yatutona tuli banjawulo. Ensobi yo sina kukola nsobi. Okitegedde? Sina kutomera muntu olw'okuba kuba ofunda. Oba kitegeera nti kale waliwo obunafu. Gwokoze ekyokola nga tutambula bulungi. Sira tukola ekyo buli kimu kiba kitambula. Okay. Saagala oŋŋambe nti nno mumbejja emmere yagireese teyaŋŋambye kulya. Naye yaleese najjula nga mulize ne mukola ki? Oba kitegedde nti waliwo ebintu ebimu kituufu
naye tetubikulembeza kyekinagambye nti gweokola ensobi n'ogitunuza mwoli okitegedde bakuleetse waka okubeera ewaka okitegedde weebase nti mama teyangambye kuggalawo oluggi gwe tolaba nti luna okuggalibwawo waliwo ebintu kale nzikiriza ekkubo bbi sibekiri kati gwe likuwa nkizo ki okuvuga obubi ekkubo bbi olumbya oli omutomedde nti ani mbadde enzuuka eno beera mugumiikiriza lwaki weekakaatika wali waali nanti eno ekinnya so akiyita mu kiwanvu beera muki era abasinga mbalaba nga babeera bagumiikiriza zine zimala okukola ki okuvaayo naye naakola ki towonyeza accident naye ngaekizibu weekiri kijja kuvaawo naye ebbanga terinavaawo gwe ngaomuntu okozeewo ki naye nga lwaki temuggyaawo kizibu kino ekiri mu kuleetera ono okuluzinga patience mumbejja ekizibu ekyo kyaliwo oba kizebuzi olaba kitegeeza waliwo maintenance project program era bagenda kukirewongoosa siwekiri avanda owolereza nnyo naye tugenderaawo ekibuzo kyange ekirala agamba lwaki police cameras teziraba misango gikolebwa police cars and trucks. Most of the times when police commits a crime it takes long to release camera footage, but when it comes to the public police are quick to distribute the same. Sinaako bukakafu naye kiri kimu nti Gamala abakoze omusango mu mmotoka ya gavumenti tasobola kubula kitegedde naye ensonga zizikwatibwa eno munda ate kati wali kati kagambe senga nvuga obubi kitegedde nemvugisa ekimama nenkoze nga accident nvunanibwa ng'omuki ng'omuntu mu mateeka oba kitegedde ne police institutions nga yo nenvunaana kulwayo ng'omusirikale waayo oba kitegedde kuba ekintu kyonna ekiba kyonoona integrity ne image y'ekitongole ekitongole nga kyo kiba n'amateeka gaakyo so tewaliwo nti omusirikale yajja avuga nga bw'ayagala era kyemmanyi nti oba emmotoka ya gavumenti y'amaanyi nti waliwo ne cameras babalaga nga oba ku Twitter yaffe nga bakulaga emmotoka ya gavumenti bagikubye ekipapula temubira naye waliwo abayita obuyisi ku bitaala kale n'atuuka nga emmotoka ziyimiridde n'ateekamu akagombe kali n'ayitawo obuyisi mpisa bali waggulu w'amateeka mpisa sinti ali waggulu w'amateeka nki mpisa oba kitegedde nga bw'onoobeera wano kati gwe ekyo kikuliriza nnyo naye waliwo n'abasivilian era abayita ku bitaala kituufu oba kitegedde nti naye lwakuba nti ono tumulaba mu mbeera ey'enjawulo oba kitegedde nga bwe ndi wano nti ndi musirikale okitegedde era nsobola okugula ebintu mu supermarket naye teyinzikiza kwata kaki kaveera kati bwe nnema otegeera ekyo kitegeeza ki obwongo bwaffe nti omutendera gw'abantu abalina okuba nti emmotoka zaabwe zirimu buno obugomba obujja buyitawo oba buli omu waddebukwata obwo ebibuzo tubizzeemu tubiddamu enkya neggulo nti twakola n'operation erongoyi bw'ovuga siren obuli illegal silence teri nti akateekako lwaki malala nakubera ekitongole kya gavumenti kyalo abantu balina twalabako waneeno omukulu nga si wa polisi talina kifo kinene mu ggwanga wano naye nga alina polisi emmotoka za polisi kabanga emuli maaso mwamulabako nemabega wano nga tagambwako nga avuga esipidi ekityoba kyebayityaisimamu ate si omusango sige gwamukwasa yavuga nga atambula byaggwerawa tebinawe byaggwera bange mwamukwatako yaggwamunayanziza nti ebiseera ebisinga nga bwe naakolanga ensobi wano nenzija nga temunzikiriza abantu bayiza okulowooza nti maybe omusajja we baamukkiriza naye ng'akozesa bukujjukujju bwe amateeka legamukwala bunaku ffe twali tumanyi munnaye yakkiriza naye afande kambuuze muntu kyakkirizibwa okubeera ne kabanga lya poliisi emukulembera oba emuva emabega oba kale emuwa ekkubo mitendera kabangali tekuba kkubo nze mmanyi ananti ebiseera kabangali ziwa security za security nina nti zikuba n'ekkubo kati ennaku ebyo bikyamu
kiringa bonobeera nga olina peni ng'owandiika buli wamu kuntebe ku bisenge nga bw'oyagala ati olina peni naye kugamba kyeki kigambye nti empisa abantu tuba n'ekyalo nja kugamba bwe nti abatulaba mubeere n'obukkakkamu ku kkubo obukkakkamu obwo mubeere n'obugumiikiriza ate mu programming mwetayimingi temukolera mu speed temukola mu rushing temukola mu kupapa ennaku zino zijja nga tuzimanyi ku kalenda kweziri tulina okukola bintu nga tupapa buli omu akola ebintu mu budde walina okukola ki okubikolera nti bw'oneewala ekyo bw'onookola n'ogobera ekyo ojja kwewala okuvuga obubi okuvugisa endiima then tumanye nti zino ennaku zijja nezikola ki nezigenda era bwe zigenda twagalibwa okubeera nga tuli balamu tubeeremu nga tuziyitamu bulungi tuleme kubeera na kinyumu kisusse tubeere n'ekinyumu ekinyuma ekyokusanyuka mu mirembe bw'oba oyagala okugenda ewaka genda n'abantu mu mmotoka ab'ekigero totika kabindo kuba bwe munaafuna akisida famire yammwe egenda kuggwawo so bwe tunaba tugoberedde amateeka gali ku kkubo road signs nti tujja kubeera n'emirembe tovuga n'onywa kimanyi mu famire muyinza okuba mulibanyo naye mulimu atakola ki era muyinza okubeera n'omukwano gwoye nga tagunywerako ddala ojja pangisaayo kwase ne muzirina okitegedde funayo dereeva tuvugemu onywa omwenge gwo mpaka naye tojja ku kkubo gwebeera mu mwanga motoka bakuvuge oba bakusitule naye nga tozze ku kkubo lyaffe so bwe tunaabeera n'empisa y'oku kkubo tubeere n'ekisa ekisa gweoba ovuga oli nga tavuga bulungi ng'agenda kuleeta obuzibu mukole ki muleke agende tulina kyofiirwa nyigamu seconds 3 osevinga obulamu bw'abalala bonna nawe kenyini okubeera senga nalinnyemu yandikoze eki yandiiseewo so tubeere nga tubeere beegendereza tubeere n'ekisa twewe ekitiibwa buvunaanyizibwa bwaffe ffenna akozesa ekkubo oba oli musaabaze oli wa bigere oli wa pikipiki oli wa kagaali oli wa trailer bannaye tuweŋŋana ekitiibwa aye twesaasire ku kkubo bw'oba nga mulina embeera yonna etali nnungi mwanguyire poliisi mugyettanire ebirenge ekola ki eyingira mu nsonga ezo sitwagala nnyo tubakwate tuleme batwaye kubanga bw'onoovuga obubi nekwata nga tolina pamiti ogendagenda mu kkomera bw'onoovugisa ekimama ogendagenda mu kkomera so famire ojja gigamba nzija ate ogimayirewa mu kkomera ate kooti ijja kuddamu mwaka gujja kuba nabo munnaye bali mu kuwummulamu na famire zaabwe so gwe alina ebipapula nga bakikuba twakisasula genda ku poliisi ekuli okumpi bakikuwe ogende okole ki osasule weewale okubeera ng'otaataaganyizibwa ng'otambulira ku bunkenke wennyonnyoleko omukyala wali mu mmotoka oba omwami wali mu mmotoka abaana bali muli bw'oli mugamba afaana ensonyiwa kugamba ate ng'ekintu wadde omwana kyava akubuuza nti mami tolina layisinsi evuga mmotoka oba kitegedde so tubeere nga twewa ekitiibwa tukume ebitiibwa byaffe kuba tubaagaliza okunyumirwa okulungi ennaku zino zonna muziyitemu ate nga tubaddemu tubalabe omwaka ogujja nebbanga eddala mukama lyabanga akyatuwadde obulamu afande waliwo angambye waneeno mu inbox yange nti toyogedde ku kya minisita wa works and transport ekyokuba nti abavuzi abavuga engendo empanvu bw'ogenda tokomawo neyanziza naye munaali minisita yayogedde ffe tugenda bakwata bukwasi ono omanyi otya nti ono yeyagenze ono yakuba yakomyewo etteeka eryo likola ku baasi si ku taxi baasi ezirina route chart route chart eyo eraga nti baasi UBM egenda Mbalala egenze essaawa eziti etuuka ssaawa eziti kitegeeza bodda eba okulaba nti oripooti ne ddereeva ekipande kikola ki kibeeramu era n'okuregisitaringa kubeerawo kyobala tulina checkpoints ziri zijja kuba zikola ki ziba monitoring okubeera kuba baasi ezo ebiseera zigwe engendo ki mpanvu naye nga bwe nkugambye ebulidde mbagamba nti ebampisa yaffe bw'oba ddala ng'okwo lwaki weekaka abatakisi etteeka lino teribakolako kababeere bana b'emmotoka ez'obuyonjo enforcement yalyo ne taxi waliwo ezivuga engendo empanvu nga batakisi tujja kinoonyerezaako
mbadde temukimanyi nange obuŋŋambi naye ekikukyalo olunaku bwe oyadde kumanya kina kikola nkunnyonnyodde nti buli kimu kirina procedure nti baasi zo zisofa zirina route charts era baasi bwegwa enduulu eba nyingi etikka abantu 6 mu bameka mu bana ate zitambula engendo ki mashini eyo y'amaanyi nnene nnyo oba kitegedde nti eba yeetaaga omuntu oyo omugoba waayo okubeera ng'akola ki n'awumula neyeebakako naddamu n'avuga so tujja bakwata kuba checkpoints kwe ziri ku kkubo zijja kuba zikebera era kigambye ne bambega mbakola ki era mbega jagamba ono dereva ayise wano ng'agenda Kaseeso bwe bundi bujjo oba kitegedde ate ali mu kukomawo y'omu yennyini so abasaabaze tujje mujja guma tubakwata awo ne bayita dereva omulala mukola ki n'abatwala nendoza ne taxi baali badde ekikwekweeto no buli kimu kirina bugundi nabo bagenda bakolera bafune eziruti because mulimu abantu abatakozesa baasi ng'akimanyi baasi erwawo okujjula kale n'addukira mu taxi kubanga yo ya 14 kale tebalwawo nnyo ne bagenda e Kaseese owa taxi ate n'atika abalala n'abakomyawo ate tebalinda kutikka kalina nti abakomawo eno tebaliiko ssente abave abagenda be baliko ssente akageri ke tuliko kubanga tekagamba olwaleero nagambye nti tukozesa nnyo kale kanjitwe mu forces tulina nnyo powers of observation nsobola n'okutunula obutunuzi nemanya nti olina fatigue akola za nnaku nkulu bw'agamba tewali tabbu naye nagambye nti kimu nti gwe kennyini weepimeemu weesaasire senga ofuna obuzibu ki ekiddako oyinza n'ovuga n'obeera wano bwoti ng'otudde n'osumagira olw'okuwozza okola towummula so twesaasire poliisi egenda beerawo egenda kukwasaganya koja kujja omanta ovuga left right ngandi maaso nkukwate nga totamidde kitegeeza okoze eki era bwe kukibola ku kkubo tubengejinga nenjogerako naawe era ogenda baza afande mazo gali nkoli mbuze nakumeka kyeva ngamba ndi kyamazima parking wali weba bali gendo muli abasabaze era tubanyonyole nti omuntu ono akoze era mumwe mujaba obadde tumulaba nayenga temwogera ali musirika kye bayita omuntu w'ensi nti tubasaba mu mbeera yonna omuntu ng'avuga ntali steady bulungi tali fit mulwadde omugulu gwakutuka naye nga bw'ogambye anoonya sente za Christmas agala avuga motoka gulwaki ogituulamu mutukakase nanti okugulu kumu batugamba kwekuvuga kati kuno nze mba nkwagaza ki emmotoka kugivuga olina okubeera ng'oli mulamu ng'olina amagulu abiri ng'olina amagulu abiri ey'abasaabaze ey'okugulu okumu era ebeerako ne pamiti eraga pamiti bagikuba ng'olina okugulu kumu nga nina abiri nafuna akabenje ne kusigalako olina ofuna pamiti ekukiza ovuga emmotoka ey'okugulu okumu oba kitegedde era olina okuvuga emmotoka kuba nyinza okuba oli mulamu maaso kale amaaso gafa ng'okosa galubindi kiriza pamiti olina ofuna pamiti eyaki era ebeeraga nti pamiti ono alina okuvuga ng'alina galubindi era bwe nkusaba togirina nga nkukwata olwayo ntigenda bakwatira ddala so mbasaba tunyumirwe ennaku enkulu n'obwegendereza kuba obulamu tebuggwa leero tebuggwa mu mwezi guno tebuggwa mu 31st wabula obulamu tuweetaga ebbanga lyonna tuleme kubeera bagalagajjavu era obulamu bwaffe abasirikale nabo baleme basumbuwa kubayimiriza nga watu ogenda mmotoka givuge bulungi abulweko ekyokwekwasa agambe vaano ogenda weryangu otuuke wa maama so mbagaliza ebikujjuko ebirungi era nsaba Katonda atusoboze okubeera nga byetuwayizaamu tubifunamu ebyomugaso tuleme kubeera nga buli lunaku tujjukiza ekintu kyekimu ng'oli akola kintu kyekimu bw'oba onywedde banaye tovuga kuba abantu bagenda kunywa kuba abantu ebiseera ebisinga ndoza banyumirwa nnyo nga banywedde kati bw'oba onywedde tovuga ate beera ewaka totagala muko okuba bajja kukutomera andi oyinza okuvugamba nze bagambe sinywa n'envuga kale n'otagala ku kkubo so ne bakutomera bw'oba ogenze mu kinywiremu ye noonywe funa engeri gye bakugjawo bakole ki bakuze ewaka oba wagenze abalako ewaka banaye mwaka mulamba banywere ewaka mukyaka ndebe ewaka tebinyuma ndowooza
n'ebiri eri musobola obireeta awaka munyumirwa okufa obufi. Kiringa ng'abaami bwe bataagala kulabira mupiira waka n'agenda mu kibanda nti tegunyuma. Wano temukuba bulungi tegunyuma. Anti wano mumusumbwa mugala kyusa. So ate tugenda kusumbuwa katulabira awo. So mbaagaliza ennaku enkulu n'omwaka ogujja gubeere gwa mirembe era nsaba Katonda atuzze nga tukyali balamu buli alina gy'alatambudde atambule bulungi akomewo tunyumirwe mu mirembe. Weewaawo tetusobola kubanga ate twongerako ekigambo n'ekimu naye ensonga gy'asinze okukkaatirizaako tonywa n'ovuga. Kunyumirwa tunyumirwe naye nga tunyumirwa mu mirembe. Nyumirwa ng'okimanyi nti omwaka guno gwa 2023 okyalina bingi nnyo ebyokola weetaaga okusigala ng'ate munnange oli mulamu bulungi nnyo. Ennaku enkulu tezikoma kubanga 2023 tujja kubaayo ne ssekukkulu endala n'ebikujjuko ebirala. So nyumirwa naye ng'ate bw'olowooza ku bulamu obwo. Nze mbaagaliza ssekukkulu ennungi munnange banyumire abagenda mu byalo bane mutambule bulungi nammwe abasigadde wano mu kibuga Kampala munnange naffe nammwe mwekuume abanasobola okubeerawo nammwe abagenze ate nayo bwe mutuukayo empisa zibeere ng'ate nnungi zireme okusiiwuuka. Abantu b'omukyalo baleme okugamba nti bwe baava e Kampala ne bajja kujaguza ennaku enkulu munnange ekyalo baakireka embeera si nnungi. Mukyala Farid ogenda tujjawo. Nkoze n'omukulu kato tumusime ku kamera omukulu Arnold Mukose Anthony ne Jeremiah Mukibe abadde mu control room. Mwebale kola ate nammwe abatulabye mbadde balabi balungi mwebale commentinga mwebale kubuuza bibuuzo byammwe katusuubire ansaazi zaffe zibakoledde ddala bulungi nnyo. Wante tugenda sukkawo mbaagaliza olunaku olulungi. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.